الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد منافي ومرونجا تلابا كulutambi runo kulutimbe runo olwa Salam TV timbo olw'emirembe nga bw'eri mpisa ya ddiini ate nga y'empisa yennyini era etakontana na buwangwa bwaffe. Omuntu ayogerako n'abantu asooka n'abalamusaako. Nange mukkirize mbalamuseeko bannange n'ekiramuso ffenna ekitwagaliza emirembe nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvannyuma lw'ekiramuso ekyo eky'emirembe ntwala omukisa guno nate okubaaniriza mu puroguramu yaffe eno daawa mwe tusomera, mwe twejjukanyiza, mwe tuwuliziganyiza, mwe tubuuliragana ku bintu oba ku nsonga ezikwatagana ku ddiini yaffe. Abalwadde bannaffe tubasaasideko, nammwe abalina okusoomozebwa okw'enjawulo tubasaasira olw'okusoomozebwa okwo, era tubasabira Allah ow'ekisa abakolera enteekateeka bajja mu kusoomozebwa okwo, kubanga innahu ala kulli shay'in kadir, buli kintu kyonna yagera ku kyo era ye w'amaanyi ku kyo era ye musobozi ku kyo. Okusoomozebwa okwo kw'olimu kunene ku ndabayo oba n'engeri gy'okuwulira, engeri gye kukuzitooweredde, oluusi kwa bulwadde, oluusi kwa kusoomozebwa kwa mbeera ndala, kwa byanfuna, kukuzitooweredde era otuuse ne woolaba ng'olaba kunene, kyokka n'abakwetoolodde nabo balaba nga kunene, naye ewa Allah kutono, yasir, kutono kuwewufu nnyo. Juzi nadde nnyumyako ne bannanga awo, ne tunyumya ku muntu omu gwe twalambula mu ddwaliro. Abantu bonna baagenda ne bamuwaayo, baga nti oyo kaakati okusinza embeera gye tumulabyemu, Allah kati saawa busaawa, abantu balina enjogera zaabwe ziboogera, saawa busaawa tulinde bulinzi mawulire. Kyokka nange ndaba gye namulaba navaayo nga ntendereza Allah nti ddala ayina amaanyi, kubanga yali ayina wamutadde, teyatutegeera nti tuzze era teyamanya nti weetuli. Obaoliawo naye teyamanya kubanga saalabako n'amaaso ge nga gagizeeko bwe gati, naye ng'embeera gy'alimu ffenna twavaayo nga tuwanise, kyokka ne twewuunya nnyo obuyinza bwa Allah, kubanga musajja w'amaanyi mu mubiri, nga w'amaanyi mu ssente, w'amaanyi mu bitiibwa, naye nga Allah yamutadde ku katanda. Abasawo baatunyonnyola bunnyonnyozi, bulwadde obwo obumuluma buteekeddwa kuba bwe buti, buba bwe buti, buba bwe buti, buba bwe buti, naye tugezaako okukola ekisoboka. Oluvannyuma ne bamufulumya wano ne bamutwala ebweru w'eggwanga. Oluvannyuma twagenda okufuna amawulire nga wayiseewo ebbanga nga lya mwezi, nga ayogera ekyali kitasoboka luli ng'atuula, n'agenza okuddamu okufuna amawulire ng'atambula, n'ajjako ne mu woofiisi akatonotono. Inna Allaha ala kulli shay'in kadir. Allah musobozi ku buli kintu, ate mugezi ku buli kintu, ate w'amaanyi ku buli kintu, ku buli mbeera. Okusoomozebwa okulina, naye Allah w'amaanyi ku buli mbeera na ku buli kusoomozebwa, era asobola okukuggyawo. Olwekyo tusigale nga tetuggwamu ssuubi gy'ali, tetuggwamu ssuubi eri Allah nti ajja kutukolera ekyamagero. Baganda bange, tukyagenda mu maaso. Leero tetujja kujja musomo gwaffe mu kitabo kya Khutuba, wabula tukyayongerako mu maaso n'okwongera okwebuuliragana
okusooka ffe nga badduaati abantu abakola omulimu gw'okusomesa eddiini eno n'okugiruŋŋamya mu ngeri zonna ze tuba tusobodde, tukyagezaako okugenda nga tweddamu okwebuuliragana. Njala kusiima bamaseeka bannange nabadde nambula ku mitimbagano egy'enjawulo nensanga message kumpi ku bamaseeka ab'enjawulo ewumbawumba abantu butavuma, ewumbawumba bamaseeka bwe baba basomesa baleme kuvuma bantu. Nagisanze bamaseeka ab'enjawulo gamba nange okuvuma si kirungi, era oli n'agamba nti kakati nga babadde batambulira nnyo ku ekyo ekitambudde mwenna kye mumanyi nti waliwo omuseeka munnaffe eyafulumya ebigambo ebyokujerega kabaka. Kankiyite kujerega kubanga naye yennyini agamba nti aleeta nga namuvumye, sinamuvumako. Waliwo n'abalala baga nti amazima gennyini teyavumye, ekituufu teyavumye. Naye kati ffe nga baakula nga tuli bampisa saagala kukyejjamu, oba kale katugambe nti omuntu bw'akula nga wampisa kye bayita okuvuma kirabikira mu bintu bingi. Kubanga leero kabaka bwe bagamba nti magulu nnyondo nga kye baagala okulaga nti w'amaanyi, gwe n'ojja n'oga nti magulu nnyondo ki? Amagulu gaago galinga nnyondo ago, tuleeta ennyondo n'egundi. Kugamba kiba kitegeeza nti omujerege okujjawo kiri kye bamuyimirizaako okusigala nga bamwawudde ku bantu abalala. Kati buli lwojerega omuntu omukulu oba omuvuma, buli lwojeregajerega omuntu yenna omukulu, n'okujerega lwakuba nti kigambo kirabikira eyo naye nga kuba kuvuma. Kale tetwagala nnyo kumenyawo kugamba oba kusiiga kaziga nti teyamuvumye oba teyavuma. Yavuma, naye message ene yazze ng'egamba nti bannange tetuvuma bantu, tusomese mu nsomesa ennungi. Bamaseeka bangi bagitambuliddeko. Mbasaba mugiwe n'akadde tugyongeremuuko amaanyi. Era kwe njagala okutambuliza ebigambo byange nti mu kusomesa kwaffe kuno okwa social media, bamaseeka bannange, kuba ennaku zino natandika okwagala okuluŋŋamyako, twegendereze nnyo. So kwa social media okwa media, okwa media. Kati nga wendi wano ndi mu kusomesa kwa media, kati eri social nayo ey'omutimbagano, naye okusomesa kwonna okwa media, TV, radio, kati n'emikutu gyonna emirala, twegendereze nga tusomesa. One, mbalamira obutapapa ng'onoosomesa ku media yonna. Kati TV ng'eno Muhsinu bw'atajja nga teyakukubidde ku kasimu, musajja mulungi faamala tuteekateeka tukubira akasimu. Kati nga nze nsomesa, nkimanyidde ddala nti nina okusomesa omusomo guno buli Lwakuna n'Olwokutaano, naye Muhsinu ankubira essimu ate nga nkimanyi kuba kiri mu ndagaano yange naye nti ajja kujja, naye alina okunkubira essimu nanga nti Sheikh anti enkya, neŋŋamba nti enkya. Kakati nensigala nga neeseetinga okumanya nti enkya nina program ku Salamu TV, naye ngenda kusomesa ki? Kakati kuba n'okusalawo obusazi topic, kati mbadde ntambulira ku kitabo kyange ekya khutuba nenkitunulamu ne nga twakoma ku khutuba ki eddako yeeriwa. Bwe mba siitambulire ku ekyo neŋŋamba nti enkya nina program ku Salamu TV, naye ngenda kusomesa ki? Bamaseeka akantu ako kakulu, kubanga nkimanyidde ddala nti abamu mukeera obudde obw'olunaku lwa program nga tonnasalawo kyogenda kusomesa ekintu eky'obulabe. Kisalewo lwaggulo nga Muhsinu akkubidde n'akujjukiza, awo wennyini tandika okulowooza ku topiki, gifune. Kuba bw'ogifuna
ne bwoba oli mu mmotoka yo ng'ovuga, ne bwoba oli mu takisi oddayo waka, ne bwoba oli otuddeko awo awaka, waliwo akalowoozo akayinza okujja nti topiki gye ngenda okusomesa enkya. Oyinza n'okuba olaba mawulire n'obaako kuolaba n'oga nti ku topiki gye ngenda okusomesa enkya kano kankongeremu. Obwongo bwonna bujja bweteekateeka ku lwa pulogulaamu eyo. Kati mu kusomesa kwonna, oba hotuba oba darasa oba kusomesa mu ngeri ki, okweteekateeka ng'ogenda okusomesa, n'osalawo ky'ogenda okusomesa, n'otandika okweteekateeka ku kyo kyetaagisa. Naye ate ku midiya ate kyetaagisa nnyo okusinga ensomesa zonna endala. Kubanga midiya yonna ogenda kusomesa abantu bangi. Ogenda kusomesa abaana abato. Nga ddala message eyo bagifune nga ebuna abantu abo bogenda okusomesa ku midiya. Kati Salamu TV wano nga kuwoli osomesa abaana abato gye bali. Bwe ngamba abaana abato ntegeeza ab'emyaka emitenyo, ntegeeza abavubuka ab'emyaka 18, ntegeeza abavubuka ab'emyaka 2, ntegeeza abavubuka ab'emyaka 3. Abo nanze nkyabalaba nga nkyabatwalidde mu kategori eyo. Kati ogenda kusomesa n'abantu abakulu. Mu bantu abakulu mulimu abali mu myaka 4. Mu bantu abakulu mulimu abali mu myaka 5. Mulimu abali mu myaka 6. Abo bonna bagenda kutuula ku Salamu TV nga gw'osomesa. Lowooza ku kyogenda okusomesa nga tonnaba kujja ku TV, nga tonnaba kugenda ku midiya yonna. So kulowooze ku kyogenda okusomesa. 1, oleme kubabowa ng'obasomesa. 2, oleme kusomesa bitaliiyo. Bajja kukubamu ebituli, bwe bakukubamu ebituli by'osomesa babita. Ne baba nga tebajja kubirisiivinga, tebajja kubifuna. Kale TV n'agirekako n'asigala ng'akola emirimu gye, naye nga by'osomesa yabikulekedde dda, kubanga yamaze dde okulabamu ka elementi nti teweetegese bulungi, oba opanga bipange, oba oyiriza, oba osomeseza mu ngeri etasaanira, n'akuta. Weetegeke ekimala. Bamaseeka, ensobi ezisinga ze tukola nga tuli mu midiya tuzikola lwakuba tetwetegese kimala. Kati ogenda okulaba obudde bukyaliyo, omulamwa togulina, n'otandika okuwamba mpaka wowulira nga olina koolinga kwoteebye, n'olyoka oyakanaako ku kituuti, n'oyakanaako ku TV, n'oyakanaako ku rediyo. Badduaati ensonga nkulu. Era abakugu mu kusomesa bakugamba nti nga weetegeka n'otinga n'okunootinga, oleme kuwaba. Kubanga topiki gy'ogenda okusomesa kati ddaawa, nze nga bwe ngambye kati wano nga nsomesa nnuŋŋamyako mu nkola ya ddaawa. Naye olowooza okulungamya mu nkola ya ddaawa kintu kifunda, kigazi. Kakati obutawamba leero okwate kino, naluli okwate na kino, okwate na kiri, baako byogamba nti mu points ze ngenda okwogera nga nnuŋŋamya ku ddaawa mulimu kino, mulimu kino. Era nze wano wendi, notebook weeri wano, yino weeri wano, erina bwe nataddeko. Nina n'olupapula luno lwonna sigenda kulusomesa, naye nina bwe nategese nti ngenda kubujjako. Nina na luno, muziraba luno lwa pinki, ate luno lwa green. Nina ne ka notebook wano, kubanga nategedde nti ngenda kusomesa. Kati ate abantu nina okubawa ekintu nga kiyidde, kaakati nina okukitegeka obulungi. Then omanye eddakiika oyina mmeka. Kati abakugu kembadde ndetaka point, abakugu batugamba nti tegekayo ekintu. Era njagala ogende mu bakugu ab'enjawulo abakola speeches, ne bw'aba akola speech ya ddakiika 5 ajja nga yagiwandiise, wadde nga tagenda kutunula nnyo ku lupapula, naye aba yagiwandiise. Genda mu busozi bw'abayivu, genda ku IU nga omukulu wa university alina kyajja okugamba abantu oba abayizi, ajja nga yakiwandiise. Gende Makerere olabe
ne bw'aba anayogerera nga kyayogera kya layini bbiri ajja nga yaziwandiise. Kakati mu nkola ya ddaawa saagala kukozesa lulimi lulala nnyo ey'obwaffala olulimi olwo kandukozeseeko enkola ya ddaawa ey'obwaffala erowoozesa omuntu agenda okusomesa nti bw'anaawandika bajja kugamba nti si muyivu, eyo ya bwaffala. Kubanga alowooza nti bw'anaamulanga atunula kapapula bajja kugamba nti si muyivu oba tamanyi nnyo. Nootinga byogenda okusomesa. Funa omusomo gwonna osobola n'okutambula nagwo mu bwongo nga tonnaba nagwo nootinga. Kati ogenda okutandika ogamba nti onootinga oteeke wansi nga gwonna mu bwongo mweguli, kati n'otandika okuno bino by'oteeka wansi gw'obiteekawo. Naye olw'okubanga gw'obiteekawo ne mu bwongo mwebiri, kati osobola obisomesa nga tobitunulako nnyo. Naye nga olw'ebigwa tebiraze obiteeka wabbali awo, kati n'otandika okubyogerako. Pointi yange egamba nti twetegeke ekimala nga tunaagenda mu kamera. Ekyokubiri, si buli kimu nti tulina okyogerako badduaati, si buli kimu nti gwe nga ddaayi olina okukyogerako. Weewaawo mulimu gw'okusomesa abantu n'okulabula ku mbeera yonna ebeegendawo, naye si buli nsonga nti gwe olina okugyogerako. Waliwo ensonga ng'omuntu alina okugyogerako mukulu okukusinga. SHEIKH anaagyogerako ng'alina okuba mukulu okukusinga mu myaka gyo, nga wadde naawe ogimanyi, naye ng'osobola ogireka, oba kale gwe osobola omusaba nomuga SHEIKH ekintu kino nno okuvaayo bulungi n'abantu okitegeera, kubanga kikwatagana na kuwasa bakyala bana, naye nze sinaba na kuwasa. Naayogera ntya nze atalina na mukyala? Oba mukyala yagenda kwegamba sinnajja bulungi, oba kale mulina naye emyaka bye gye naakamala mu bufumbo. Ekintu kyengendo bwe tulina okyogerako kino ekyokuwasa abakyala abasukka mu omu, kirina kubanga ekiva mu muntu ate alina eddoboozi eryo. Oba kale SHEIKH ayinza okugamba nti gwe wennyini genda okyogereko, naye kyogere bwoti ne bwoti ne bwoti. Naye si buli kimu nti gwe nga omukozi wa ddaawa oba omusomesa w'eddiini nti buli kimu gwe olina okukyogerako. Era ffe tulina bingi bye twerekereza. Ate bano abagoberezi bambi olw'okubanga baba bawulira nga balina obwetaavu obwo bajja gye tuli. Nga SHEIKH mwandyogedde ku kino. SHEIKH kino kyogereko. Abalala banga akuwaliriza. Ate ffe tutuuka n'okubeera nga naawe manyi nti naawe oluusi kikugwako. Nze ndi musomi wa kutuba ku kituuti, naye ng'ogenda n'okulinnya ekituuti omuntu ayinza okuga SHEIKH n'ogamba oba agamba ki, n'oyimirira ng'ogenda na ku kituuti naga SHEIKH wandyogeddeko ku nsonga eno bweti ne bweti. Wallahi batujja kakati naawe olwo ogamba nti kale ng'otuuka wali oli organized. Ogenda otya nga ogenda kulinnya kituuti oba wabula eddakiika 10 olinnya ekituuti omuntu najja n'agamba nti yogera ku kino. Kutuba oba wagimaze dda oba wagikoze dda, kale kipiikinge naye bw'oba tokyetegekedde kimala. Kati ba SHEIKH ensobi ennyingi zetukola mu midiya kubeera ng'ogenda kwogera olinaga nti genda oyogere ku kino, oba oli okutuma ogenda oyogere ku kino n'ogenda na birowoozo bye n'otazaako okusoma kwewasomako kugamba ki, eddiini yeegamba ki, kye naayogera kigenda kuvaamu ki, kigenda kuyamba ki. Si buli kimu nti olina okukyogerako. Kambaweko ekizampo ku nsonga eyo akasembayo. Okubala abantu results zaafuluma luli. Naye abantu bajja nga waliwo ekibookya nga baga nti abasiraamu bakendedde. Abasiraamu bakendedde akatundu kamu, kapointi kamu 0.1 kugamba tebeeyongeddeeko wabula ate bakendedde bukendeezi. Buli omu yali concerned nga SHEIKH
ffe tuwasa abakyala bana tuyinza kubanga ffe tukendedde laba bano babagambye bwe bati waita ndowooza ennaku nga 3 oba 2 ripooti ne bagiwithdrawinga nga bagamba nti waliwo ensobi ezakoleddwamu bagenda kuddamu bakole ki bafulumye endala naye ebyo byonna ng'obitaddewo nti baafulumya ne baga nti ffe tukendedde naye njala okutegeeza nze nafuna abantu abaŋŋamba seeka mukyogereko seeka abamu bajja ne baga nti seeka mmwe muli ku kitebe muliwo ku lw'abasiraamu bonna mukyogereko kyakugamba okukyogerako takubuulira kyoba oyogera yagamba kyogereko oyo mulala najja nakugamba twafuna amaloboozi mangi nze ng'omuntu nafuna amaloboozi mangi ne baseeka bannanga abalala twogere ku census nga bwe yatambudde okutugamba nti nno abasiraamu tuli batono ate nga tetwandibadde batono lwe nasoma kutuba yasooka nga kyakafuluma nafuna abansaba nkyogereko nenzikiriza nti nja kukyogerako naye si kati naye bwe namala nenjogerako ne bakama bange nti bwe tuba bakukyogerako tukyogereko tutya bakama bange nabo ne babaako era bye baayogera naye oluvannyuma ne tutandika okufuna ebibuuzo bino tugaa nti nga tonnaba kuvaayo kwogera ku kugamba nti abasiraamu baagambye nti tukendedde naye sooka nakyo okyebuuze nti bwe kiba nga kifu nga kye bagamba kifu tulina kwogera ki bwe kiba nga kye bagamba kituufu tulina kwogera ki kubanga bwe bagamba nti abasiraamu bakendedde mu kubala abantu tusooke twebuuze tebakyawasa tyabawasa era n'omukuwasa kwabwe bawasa abakyala 4 2 3 4 bawasa naye era olina okukizza n'oga nti abasiraamu bawasa kakati gwe tandikira mu famire yo olina abaana bameka abalenzi abakuze oba olina baganda bo bameka bawasa kuva ku kubala kuli okutuuka ku kuno bameka abawasizza ojja kwesanga nga otandika okufuna ansa ng'abamu bangi bavubuka bali awo tebaagala kuwasa olaba bwe tuba tukyogereko tutya ojja kusanga era mu bibuuzo bye tulina okwebuuza abasiraamu tebakyazaala ojja kugamba nti bazaala naye ate togamba nti bazaala weebuuze bazaala abasiraamu ennaku zino abasiraamu bangi era tebaagala kuzaala era omusanga ng'alina n'essente nnyingi ng'alina obwana bwe 2 era ng'amentaininga obwo abasiraamu bakyazaala nga bakadde baffe we baazaalanga nga batuzaala ffe abasiraamu bakyazaala kituufu abasiraamu tulina olukusa olusobola okuwasa omukyala asukka ku omu naye nga tetunaba kukyogerako nti twakendedde oba baatulyazaamaanyiza oba tebaatulyazaamaanyiza abasiraamu bawasa omukyala asukka ku omu ennaku zino bameka abakikola gweolina bameka abakyala ebyo byonna olina okusooka okubyebuuza nga tonnaba kwogera ku kino bakyazaala kati weebuuze waliwo amadiini agatusokoolamu abantu era abaana bangi abawala tubasanga kakati nga be bamadiina naye ng'agamba nti ye born again ye mulokole naye nga madiina kasifa gye bali naawe wali obawuliddeko kati abo be batugjeeko kyenkana ki tetunnaba kwogera kukuga nti baatulyazaamaanyiza oba tebaatulyazaamaanyiza abalokose bwe batugjeeko ne bagenda mu madiini amalala babatugjeeko kyenkana ki kakati ebyo byonna tuyina okuba nga tubyebuuza ne twebuuza n'okufa bameka abafudde covid yatuggyako bameka kati ebyo byonna bw'omala naawe okubyebuuza kati ovaayo n'okola statement ng'esaanidde bamaseka bannange tetupapa kwogera ku nsonga naddala eri amu egatta abantu bonna eri jeno tetupapa kugyogerako nga tetumaze kutunula kulaba eyongerako ki oba ekendeeza ojja kujja oyogere statement ng'ate emala ekuba mmwe mwennyini kati ku census ebyo byonna sooka obyebuuze kati ofune ansa ogambe nti abasiraamu bawasa abakyala 4 era babawasizza nnyo
naye batulyaza amanyiza. Abasiraamu bazaala buli mwaka era bazadde nnyo. Abasiraamu bakola kino kakati n'olyokulaba olwo n'okola conclusion eyo yonna eya politics n'ey'ebirala ng'ogikola nga naawe olina kw'osinziira. Tetupapa kwogera ku nsonga, asooke tuwummulemu ate tukomewo.